Ya Kadama TV twogedde nnyo ku magini lwa nsonga nti abantu bano amagini bagayina ate nga twagala tuwa amagezi nga baganda baffe bava ne batugamba omunnyu katungulu ccumu bikibogera ebintu bingi naye nga kyemulina okumanya oba okwegendereza abantu bano tebagezanga ne babawongayo mu magini gaabwe kutuma bintu bitategeerekeka kugenda kukola bintu bitategeerekeka mubeere beegendereza nnyo. Olwaliwo Kadaama gwe ngenda obaleetera agenda kwogera ku bintu bino bwe byamunywamu omusaayi. Platform twagiwadde bakadaama bonna boogere ku bintu ebikwata ku magini tubeere nga tuyiga. Program tutaddewo nnyingi ezikwata ku magini kubeera amagini mangi ge gasinze okutawaanya baganda baffe abali mu nsi z'Abawarabu. So mwegendereze nnyo biki bye mukola, mwegendereze nnyo baboosi be babatuma, mwegendereze nnyo ebintu ebibeera mu busengesenge bwe mutategeera. Waliwo ne Kadaama yatusukumidde nga boosi we yateeka zino ensimbi ze bayita ensimbi eŋŋanda nga yasanga azitadde mu wardrobe ye. So mwegendereze nnyo. So katugende mu maaso ne Kadaama ono atunnyonnyole ebintu bino byamunywamu bitya omusaayi era yakitegeera atya. Halo Nyabuli Kadama TV. Gibaleko ssebo kale bambi bwe balituweereza tusemanye emirimu gy'otukolera kuba bangi tubigirako ye ssebo. Kakati ssebo nze ngenda kwogera ku nsonga y'amagini. Waliwo omukyala agambye nti tuva n'ebyewaffe ewaffe. Yes, kituufu tuba nabyo naye ebintu by'ewammwe tebisobola kukola bubi ng'ate ebintu bino ebikola. Omanyi lwaki? Nze ayogera nina evidence banga ddene. Lwaki nkugambawo ntyo? Nti nze naliko mu kiyumba ekimu naye ng'ekyo ekiyumba bwe nayingiramu kuva we nayingiramu nga nota omukyala waawo mpaka lasiti neebuuza oba kiki oba lwakuba nti ndi mukyala musabe kitegeera. Kaakati buli we nasabanga nga Mukama Katonda anjoleka buli kimu okitegeera, naye mu kiyumba ekyo sigenda kusa Mukama wange, nagenda okufuluma nga sina yadde akasaayi n'akamu. Banziza ku ofiisi nga mayiti. Olunaku lwe nali nsiibula oyo omukyala kwaffe tukola myezi. Olunaku lwe nali nfuluma ennyumba eyo, nze ebintu bye nalabira mu nnyumba eri nali sibirabanko bukyangambaawo bingi nga okiwulira. Nali sibirabanko bukyangambaawo. Fayini baga nti abaana abeerogozo babiki naye bano abantu balina amagini amayitirivu, amagini gennyini, kubanga kizibu nnyo okusanga mu nnyumba nga temuliimu muntu zolo kagwemba mpita zolo buli kimu akikola awo buli kimu naye nga bamusinza nga ye Katonda w'enju eyo era nga tebaagala anyige tebaagala akaabe. Gwe ne bakujja ku ofiisi ng'oze kulabirira zolo oyo kitegeera, naye nga zolo ne bwalwala bulwazi nga ye Katonda waabwe. Lwaki? Mu nnyumba z'eno otambula mu nnyumba 10 nga ennyumba emu gy'osanzemu omutali zolo, ekyo akiwakanya, akikkiriza, kitegeera. Nze namalamu eyo ennyumba ebintu byanywera omusaayi ne ntuuka ekiseera nga sikyategeera, nze kennyini kamwa kwogera nga sikyategeera biri ku nsi, naye nga ne bw'onsala bw'oti teri musaayi gufuluma. Nze ngenda natuuka ku ofiisi bonna ne beewuunya ne bagamba kiki kino. Naye bwe nafuluma ekyumba Wakkapa ate nga nali ndya, sijja lwayiriza nali ndya, naye nkugamba nga ne bw'onsala ekagiyita bw'oti temuli musaayi guvaamu. Naye olunaku lwe nali nfuluma bwe nti ennyumba eggulo limu naloota omukyala waawo nga nsika enviiri, naloota omwana waawo ng'oyinza okubeera awo omwana omuleka waggulu ku ffula esembayo gwe n'otuuka wansi, oba ogenda otuuka wansi nga yatuuse edda nga tomanyi gye yayitidde, takozesezza lifuti, takozesezza ki. Bagamba nti ffe tujja n'ebyewaffe. Yes, tujja n'ebyaffe, ebyaffe ebyo biba bikukuma tebe tebisobola kutuusaako bulabe nnyo nga byabano bwe yandikutuusizzaako bulabe kitegeera. Iffe tulina omwana ku kampuni yajja yatunulira mukama we yamuwa engoye, omwana yakuba ekyeyo ekyasooka emyezi 3 n'agimalako nadda ku kampuni, naye mukama we bwe yamuwa engoye bwe yazituna bwe ziti omwana we yagwira eddalo.
naguno gwako eddalo lyennyini era bakamabere bamuza ku ofiisi ewaffe ne bagamba tajja kukula kitegere naye omwana buli engoye ziri mukama ze yamuwa buli azitunuulira nga bw'azikwata mbwati agamulimu amasannyalaze nga buli emikono gyonna gyonna gimuluma gikanfana bwe giti engoye bakamabe ze baamuwa era n'atugamba ezo engoye muzisuule muziyiwe muzikole eki muzooke kitegeera mukama engoye ne tuzifulumya zonna zonna ne tuzookya ne tuzikola tutya omwana ne tulowooza nti agenda kutereera tuba tukyali awo nedda engoye ezo zisizaagala zitunako biki ololokodawuni n'ayingirawo kitegeera engoye ezo ng'omwana alogota nangoye zokka naye lwakuba eno bakuba akadagala kali bawaba bakutwala ku ddwaliro bamanyi nti oli ki naye omwana kuva etwalo kyengoye byonna byonna netubijja n'engoye zeyajja nazo igenda kuba yali yasipaakinga wambi nambirambi bye batuwa ebigoye ebikadde n'abaana mulekerawo kwambala engoye enkadde bamadaamu ze babawa bwatasa kugwira lugoye luleke temuddamu kwambala ngoye enkadde waba tasa kugwira lugoye luleke nze kambabuulire kitegeera ne bigaana omwana kati yatereera engoye bwe twazifulumya kampuni yonna ne bazookya ne bakola ki zonna zonna nezo zeyajja nazo kati ffeffe abamu wanoga nti nvudde mu field kamweyo olumu bwetyo naaweza omwana yatereera lwaki lwaki yatereera ekirala era nze kennyini yali nze nakuba ekisiba ekiwedde nga seebase ku tulo naye ng'omanyi okusula ngotula naye nga mukama wange akugamba okooye nnyo leero ogenda aweebakeko omukwano leero nga lwalina kyamanyi ogagenda ebakeko emisana naye ng'olutuuka okwebaka emisana muganda wange akutanga saa 10 bwe baba bamanyi ebintu byabwe nga balina bye bagenda okukola saa 10 ez'emisana ate ng'enkya newovaayo ku 6 talina buki buzibu kitegeera kati buli wendavangayo ezo essaawa naye ng'essaawa zoyingidde 10 nkulibadde wansi otukuluma biki wangira toddayo kubaka mpaka nologoto naye naye nga mu kisenge mwensula opposite waliwo luumu eteggula kitegeera naye nga ate bo mbawuliramu nga babeerayo seebaka kutula omupaka n'ekyo ekyumba nagenda okifulumamu nga mbeerawo nendaba omuntu n'asika enviri omuntu yennyini nensaba neneekwasa mukama katonda kuno tekwali kula tekwali nga ntunula bino ebintu tugane tubinyumye bake balowooza nti tuli kuki kuwolokoso si wuwolokoso kyekituufu n'oweebaka essimu n'ogireka mu kyaja ng'oli ku kyajinga essimu kitegeera mukama wange n'ogireka ng'ekyajinga naye nga bakagiteekako ogenda okutuuka enkya nga tomulabye muntu azze teweebase nti oba weebase otulo n'ogenda okulaba essimu nga bagiggyeemu mu masannyalaze negundi eno kyaja bagiggyeemu n'essimu ne bagiggyako kitegeera azi ne bagijja ku masannyalaze byonna ne babijjamu nga wonojjamu essimu nti omaze okyaja n'oteeka wali nga nakyo wekiba okwazuka nagamba yiye kino kiki wano siifunirewo obuzibu n'ogwaddako mwezi mulamba nalaba kisukkiridde nenekasa neŋŋamba nzira ku kampuni manyi kye baakola bo kye baŋŋamba affe tukyakwagala toddayo naye nga maze omwezi mulamba mukama wange weddu seebaka ebyo byonna mbiraba nojja oba oli awo n'owulira mu luumu onsula ebikuyita n'obiwulira nga bikuyita kiba kyekyo bannaaye nekira tulekerawo okugamba mbu oba simanya nti ebyowaffe yes gye birine banantu balina amagini 10 ku kinnaakyo gali gennyini n'ogalabako n'olaba omuntu nga tomutegeera olabye omuntu wembadde bulaka biki tomutegeera ate nga si mukamaawo okitegeera nga si mukamaawo si kino kani mukama katonda ki kino kyendaba nze kugambe nga neebaka mugaa nti weebase ogenda okudda engulu nga lumyera yina ekudde egundi owulira ebireekaana ebikuyita biki naye nga ate tosobola kwebaka nobanga weebase n'olaba omuntu ddala nga bannaaye mwaba banago amagini gye gali kituufu kati ate ze namukwano gwange saawa zino yali mbuzibu obwo naye wakawo bakimanyi tebakimanyi ekisooka ffe kye twakola okwesolaza nti oli musiru kitegeera era bamanyi nti ffe tuli basiru tetutegeera nakuma nakola taye amanyi totegeera lulimi lwabwe
Oluwalabu kumba olutegeera bulungi nnyo. Naye bwezo ntowaza osobola okuyisaawo olunaku olememenyeka nnyo. Kaakati nze ne mukwano gwange kennyini saawa zino era abadde ambuuza nange ambuuza abadde aludde ebbanga nga mbuuza nga mbere ngenda kukola nti abantu bano waliwo ejjiini ndiraba naye ndikwedikize nga simanyi kuba ye tojja naye mu field omuntu omu n'amukolako bambi empisa embi tojja naye omuntu omu n'amukolako empisa embi bambi ne bamutika ne bamuzza e Uganda bwe yamuwaayiriza ate namala n'afuna eyamuzza kitegeera ali Dubai naye omwana ono alwana n'amajiini simanyi kuba kati ye wembambala yakajja akagiringa myezi nakweta 5 ku 6 yes liryo ebbanga naye akutunula ati oba tebaagala bamanye nti yakitegeera nti waliwo omujiini so n'ekyo mbadde nsaba ku magezi tugenda kikolera kikuba ekisooka waka waali si byangu sijja kulimba naye ng'agamba akyogeko n'agamba nenze sibimanyi kati tebintusaako obuzibu nabisanga era ngenda birekawo okitegeera naye ng'ate ekyamajiini baneetrekerawo okuwakana bane bano abantu basaamize balogo kambabuulireko balogo okamalako obukamazi babaasi balogo kyekikulosa mukamaawo n'omuloota eki ne kikunywamu ne bakusala bwe bati n'ofuuka yero va ku muntu nti mweru kuba nze naturally ndi mweru naye n'ofuuka yero omanyi yero ddala gino emikono nagyo ne gifuuka yero n'engalo n'ebigere yero naye ndakamba nti tebakwadde nnyo kintu kiri awo tebakwadde nnyo treatment eri awo naye nolya kubibala noddawo notaddamu kifuna kitegeera notaddamu nakuloota mukamaawo kitegeeza ki bannaaye olwo ebintu ebimu tuleke bibuusa maaso bintu ebimu bituufu nze kambabuulire kituufu atanayitayita yatenda nnyina okufumba naye naawe ekibala kinnakutuukako towakana ekibala kinnakutuukako fayini ebyewaffe gyebiri yes nga bw'oyogedde abantu betusindikira ssente yes gyebiri naye ate kambabuulireko ebintu ebyewaffe eziba mpewo nga zeewammwe zibawo bangambe ziba zikukuba ziba zikulwanirwa ekintu we kityo kitegeera ate teri atalina mpewo kuba nabaneeno bennyini bazina naye gwe tuula weebuuze lwaki buli nnyumba abanjulira munjulira ennyumba z'abano abantu okusanga ennyumba 10 kino nkiddamu nga ntya Katonda kubanza gwe nsinza ennyumba 10 kizibu nnyo okusanga ennyumba emu yebeeramu abalinga abalamu naye ennyumba zino eno omwenda biba biddofe biri awo ate nga biddofe babyagala nnyo nga babisinza nze ennyumba eyankamula omusaayi nenvaamu nga sirina yadde akasenga ndi wayo nali sirabanko ku kyongole kyawo ngaoze sikiraba naye olunaku lwe nakiraba oba bakikusanga oba kinze saamanya olunaku lwe nakiraba bwe nti olunaku lwe nafuluma enjo neekanga nnyo omutima gwatya nga baliisa nakirisa kirya kirina kimayiti kintu kyakusiba pampa naye nga tekirya baba balya nga bazinga omawo okulya nga kwokulya balya naye ate nga ali awo wakusiba pampa wakukyusa biki natya nnyo we namulaba bwenti era olwamulaba kwe kwali okufuluma naye natya okumulaba kwekuloota madamu wange kwekuloota obwana bwaka bwonna nze kankuudeko ssebo kino nga nkyogera ntya Katonda okimanyi nasitulako nenkuba nagolola engoye nga mpitirivu nga bonna kungolola waka baliwo abaana ngo 10 na bameka naye nga nze abagololera nze abawooleza buli kimu nga nze akikola nengolola engoye zonna nga bunaku njoza nengola nenzireka mu lumu mwetugololera omwana omu owewaka naŋŋamba yitawo otwala engoye ninga naye ono omwana anjooga bwe nenkane nga musengana obukulu kiki saamuddamu mutima gwange neŋŋamba nantwena abamanyiizo batwalanga engoye ku mulyango buli omu mu kisenge kye bagenda kafula akamanyiiro saazigolola naye kino ekintu awakane nze nasitula engoye nga ndi mutulo zonna nensomba nenzitwala mu luumuyo nazirekawo nengenda neneebaka nasomba engoye ng'omwana ono eyantumye gwendi naye yandagira naye nazekawo nengenda neneebaka
naye ngenda okudda engulu ng'omubiri gunnuma kumakya saamanya nazisomba nti asijja kulema naye nalinga alota naye nga nazisomba ekyo kintu osobola kiwakanya kuba tekirina kutuukako naye ate wekiri kutuukako era ndikuwulirira ku Kadaama TV nga naawe okyogera kitegeera sebo kaakati nekirala bano abantu mayumba mwetubeera nze omanyi lwaki na experience era omuntu agenda kugamba lwaki omwala buli kimu yakimanyi oba alina experience ntambuddeko mu biyumba ebiwera nze ni mukozi wa kampuni okimanyi bano abantu osobola otuuka mu nnyumba ye nga mulimu akawanga k'omuntu nti obadde okimanyi lwaki kabeeramu lwaki baba bakaagazaaki so ebintu ebimu tulekerawo wakana abaana bava ewaabwe fine wabeerayo ebyewaabwe yes kirungi naye ate ebyewaabwe naye naffe ate era byetusanga eno bye bingi bano abantu balina emitima bwekiba tekirina kutuukako yisa omukono mu maaso era kiri kutuukako lwolimanya nze tanji ogamba abaana kiba tekirina kutuukako yisa omukono mu maaso ogambe mukama nawuno nduziriza omayife lwosuze lwebala nga tufunye buzibu lwokeesezza yes naye kirala tusabe nnyo mukama katonda yes gyebiri naye kyemanyi buli woosaba mukama abeera kumpi naawe bwogenda okubaka mugaye mukama kuuma obulamu bwange kubanga ye yakuuma ebyewamwe si ebyakuuma ng'oli waggulu mu bbanga ennyonyi yatambulirawo essaawa mmeeka okutuuka wooli ennaku mmeeka okutuuka wooli ennyonyi ani yagiwanirira payiroti omu oba babiri oba basatu oba bana tasobola kuwanirira nnyonyi eyo kuba ezitowa kiro nnyingi so ebyo byonna yes tubiraba era tubifuna naye tusabenga mukama katonda bane tusabeko tusabe abasabi omusiraamu saala tusabenga omusiraamu asaale ffenna buli omu amanye katonda mbinye kusaba nsobola obbagamba tulwanise bino ebintu kubanga oyinza n'ogamba nti ki naye nga gwe tumanyi obeera onowulira ng'omubiri munafu kitegeera yes olive oil ali nnyo mu maka mano tumukozese nnyo funa olive oil musabire muyiwe embizigo byo muyiwe embizigo byo omutabule lwaki kususseeko mu mmere gibakuwadde iwamu olive oil bwolaba emmere ng'ogyekengedde waka nga waliwo omwana gigabane n'omwana kitegeera oba ekyanakirabako bakuwa mmere kuba bagyekengedde nze batwako emmere lumu kuba nze wakali nali waliwo abaana nempa omwana emmere eyo ne tugirya ffenna omanyi ekyava ku mwana nange so byebyo mbagamba omwana waaba awewaka sooka omuweeko emmere naawe olyoka olye bw'olaba mukama waayisa omwana bubi nnyo namugamba nedda tolya mmere eyo naye nga sooka omuweeka alye naawe olyoka olye newe kiba kizibu ki kibatwala babiri bwe lubalumbe lubatwala babiri jjukira oli aba wa mu nju terusobola kumutwala kitegeera jjukira baba bakikoze nga bakikozeemu ggwe wekka n'ekirala waliwo agambye nti bassekadaama bo tebafuna bassekadaama banjawulo ku bakadaama era mu nsi yonna abaana abawala babonaabona nnyo okusinga abalenzi akimanyi akiwakanye lwaki nti abaana abawala nkiddamu nti abaana abawala ffe tubeera eno mu mayumba kitegeera naye bassekadaama baba bweru kitegeera ye aba bweru taba mu nnyumba munda kati gwoba munda mu nju nti webayi ne bayita bintu gwa bitikula ne bataki gwe kitikula jjukira mukama okitegeera kale life eyo nti gwe ate obonaabona nnyo okusinga omwana omulenzi ti omwana omulenzi afulumako bamutuma n'agenda bavuga amamotoka biki gwe ate kyotakola nti gwe oli wamu mu kifo kimu omwezi guyinza n'okuggwako nga tolabye na bweru kitegeera ebbanga liggwako nga tolabyeko bweru kyoba olaba nti ffe omwana omuwala abonaabona nnyo okusinga omulenzi so eyo yagambye mbu lwaki bassekadaama tebabifuna taata oba maama yeyo ensonga